okutta okujjamu enjala okuba abantu emiggo okubagoba ku mataka n'okubulwako obufiiro saako n'obuziikiro nga bikolebwa Museveni ne gurupu ye ey'abasajja abanyarwanda bajjajjaffe bayamba n'abatuusayo bali essaawa zino kati batubaddeko nga bo abaana baabwe bali mu mawanga g'amagulu meeru basema ku nsimbi z'omwomusolo balya ebitaffutafu omuli pizza KFC n'ebirala beeyagala emmotoka bavuga zi BMW bavuga zi mpenkoni babeera mu Arizona babeera mu Hollywood n'okusingawo ebirala ng'era bo n'amayumba ge basulamu okuva kwa sekaali asooka okutuuka ku kisenge kye bw'oba toli musajja nnyo tosobola batuuka ku lw'ensonga munnange baakola entegeka naye ate enkoteeka bazikolera ku ffe kati munenjala kutegeeza ng'omusajja mukulu akolagana ne Museveni bwe muba eyo nga mulowooza muli mirembe mukimanyi nti abaana bammwe balina okutuuka ekiseera nga balina okuva mu gguloofu ezo ate okwegatta mu bantu bwe mutaddeko enge efutwa n'empiiga nga mbatta mbawamba era nga bazadde bwe bakaabira muli nga bibanyiga naye nga tebalina kikyakubagamba olw'ensonga muyina emmundu bannayuganda bangi wano naddala mu Buganda mu Karamoja ne Mambuka sookawo mu Ettoola eyo Fort Portal Kasese abantu bangi battiddwa abalawambiddwa bintu by'abantu byokeddwa naye nga mu basajja bakulu mwesulire gwa naggamba mu ngeri egenda mu maaso mu Uganda abaana bamwe bateeka mu bintu ebirungi naye nga ate bajja kumaliza balina okuba nga babeera ne bannayuganda abalala abawangaale mu Uganda abantu bano bamusimidde omusingi omubi mu katambi akafulumidde ku mitimbagalo nga kuliko mwana muwala eyanywedde enkangaali oba entabaaza bakadde wattu n'ayiika amadinisa era teyasobodde kuzuukukawo bamutwale bamuziika ffenna twakirabye lunye nti abazadde bano baalumiddwa nnyo nga bwe baafiiridde omwana waabwe abadde yakamala digiri saako okuba ntalese wadde bujje emabega erinamuddira mu bigere abazadde bano baakulugusiza amaziga mu bulumi obw'ekitalo ng'abazadde abalala bonna badde bakaba mu Uganda gy'obeera nti bo abaabwe banjawulo nnyo okusinga ku baabalala si kibi nnyo okudaalira omuntu aba afiiriddwa era tukivumirira naye obulumi basajja mmwe bwe muyiseemu ng'omwana we anywedde entabaaza bakadde n'azikira n'ayiwa amadinisa ne gayiikirako ku mmeeza nga yagenze mu ssanyu waliwo omwana ali mu safe house ng'atulugunyizibwa agibwamu enjala atti waliwo agobebwa ku ttaka nga mukenyinimu mukikola nga mulowooza muli mu ggulu naye kati gwe omwana okufa n'okaaba n'ogamba tujja kunoonyereza okutuuka ku nsibuko y'abo abatemu tubafune kusooka weebuuze abaana bemuwamba bemutulugunya bali mu safe house abaganda bemutta bo bawulira batya nga bwe bagambye nti seruka mu maito bakwata ku lyaka akooloma kyekiseera mukyuse ku ndowooza yammwe otherwise emirembe gikuumwa na mirembe nkiddamu emirembe gikuumwa na mirembe obutemu bukuumwa na butemu kyosiga wattu kyokungula njagala bategeeza mu basajja mmwe mwesonyiwe okutulugunya n'okutta abantu mu kikula luggi kya leero ensi Uganda yaffe ffenna tulina ogibeeramu n'omukisa ogugibeeramu kansooke mbazannyira akatambi kano muwulire amaziga g'omwami ono ne famire nga bakaaba then tulyoke tuvaawo tusimbule vidiyo eyatuleese olwaleero naye nga njagadde obbagamba emirembe gikuumwa na mirembe obutemu bukuumwa na butemu mujjukire nti abaana baffe mutta abantu ne basirika ne bakaabira muli mu kitooliro nga ne mu safe house musula munyigiriza abaffe musuubire nti nabo mwe bajja kkaaba era namwe mujja kkaaba muwammwe yafiiridde mu kunywa ntabaaza bakadde naye abaffe bafiira mu kukyusa ggwanga kyetubagamba nti mujja kiwulira akatambi kano kankazannye bulungi kaggweyo bulungi tusimbule vidiyo tukyali mu kiggula luggi weewulirireko olwaleero omwoyo gw'omugenzi gusabiddwa mu lutikko ya All Saints Nakasero buli mwogezi kyasinziddwa okwogera kyamanyi ku byaliwo mwannyina w'omugenzi Brian Kambaho agambye nti eyasooka okutuuka enjega we yagwa era yasanga munne byasiba bye bikutuka. As soon as I got there, all I could see was my sister with tubes and wires all around her. I asked so many questions. I asked the doctors. I believe you've heard the stories explained here. She was on life support. I did not know how to call Aunt Barbara. I called Matthew. Please come. The doctor explained to us the scenario, how her chest was filled with water, fluid from the vomiting, and how the brain scan
thought that she had bled on the inside of her brain. Chitawe Mugenzi Safe Murali ayogedde nga bakoze butasamuka butasamuzaasimatuka wabula byonna baafuuyidde endiga mulere. Looked for the best doctors in town. Mukabashaho bakeba horuga abasirikare mushabona kugambira je face to face atumwana wa wafire biryo. She made to be polite, but not kugambira. I still didn't want to believe that. Ono alayidde nga bw'atagenda kuwummula okutuusa ng'ategedde ekyasse muwala we n'ani eyakibadde emabega. I can assure the public and relatives that we shall get to the bottom of this. No matter what cost, we shall get to the bottom of this. Nyina w'omugenzi Barbara Murali agamba nti muwala wa mugenzeeko mu kaseera nga bingi byatatuukiriza ng'omwana we bwe baakeera ku nkya ne bayiwamu omusimbi omungi asome. Ebyo nibyo bikunyita ebyalikuba mpulaningiire byonna byampula omusingire taine kinaareeba kyangu naareeba ka graduation konka yampula omusinga kushuuba kandeetera omushaija yati yazaala n'akaana. Ekituufu ekyaviiriddeko ahumuza okufa tekinnamanyika wabula nga poliisi ennwe zonna ezisimbye ku kyabutwa naye nga n'ekinaamala eggobe mu kibya ejja kuba alipoota y'abasawo abeekebeza omulambo gw'omugenzi. Ahumuza wakuzikibwa Nyarubanga mu disitulikiti y'Embalala olunaku lw'enkya nanti olumbe Lubugo ffenna tulwebise. Alright. Ekirungi muwamwe mugenda muwummuza omulambo mugufunye wabula eriyo enkumi n'enkumi z'Abaganda abatamanyiddwako mayitire na maziikiro. Omunyankole y'omu agamba nti wanyampisa ekiniga wanya mu mpale. Munyankole y'omu yagamba nti wanyampisa ekiniga wanya mu mpale. Okalya ddakadda wattu enfunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu ssanduuke n'ekubwebwena. Bwe mutaatereza eggwanga eryo n'okuleka ebikolwa bye mukola jjukira gavumenti ya Museveni yabamu n'abagooca oba ya muzzukulu wa Dawudi nti omutagitegulako bwana bwayo nga yakamala okubutuza wattu n'obwana ebulya kubanga yo teyeezira makebe esobola n'okulya akaana kaayo. Nkiddamu gavumenti yammwe mwekennyini mu sisitimu yammwe ya Sserubihoga ne Educate Bihogo mumanye okwerya mwekennyini. Kati njala kugamba ekigambo kimu bwe mutatuula ku mmeeza namutereza embeera egenda mu maaso mu Uganda nammwe kennyini mujja ttandika okwerondamu omu ku omu olw'effutwa empiiga obutayagaliza na buli kimu kye mukola. Mulekeraawo mutuule ku mmeeza eggwanga mulize mirembe bwe munaatandika ebintu mukola ng'abantu abamu bali mu kufa mmwe musula mu ggoloofa muyina emmotoka ez'ebbeeyi ng'ate abaana be balina okujja waffe mujja kiwulira ate mujja kinozaako kye kibadde ekigwalo gikyaliro era nkifumbekedde. All right.